Emisi ey'okukoza olunaku lw'omuleeza w'ekigo kya St. Donozina Tete etandise na kusimba nnyiri y'okwolekera ekereziya. Viika Jane wa Kampala Charles Kasipandi yakulembera emisa n'ategeeza nti abazadde bangi tebafudde eri abaana baabwe okubaziriza okwenyigira mu bikulu ebikyamu. Kasipandi akubiriza abakristo okutambuliza obulamu bwabwe Yesu Kristo kabalaga ebirungi bye yakola okusinga okutenda ebikyamu omuli okubba obutaba n'amazima ekintu ekyo ekifaananyi kibi. Obulamu bwaffe bwennyini nga bulangirira Kristo nga buleka mu kiddalo bwe tugoberera bwe twakkiriza. Ono era yeebazizza nnyo bwana mukulu w'ekifo kino n'akakiiko akulembera ekigo kino okusobola okukuza olunaku lw'omuliza waabwe. Ate Father Mark Richard Sajjabbi okuva mu Sisiri Kampala yakulembedde mu misa ku Kiriziya St. Balikudde mu Parish e Buloba nga bakuza olunaku lw'omutukuvu Peetero. Ku mukolo guno bagattiddeko emikugu gy'abagole 6 nga mu kuyigiriza Father Sajjabbi abakuutidde okwewala obutabanka maka. Okunywererako mu bulungi ne mu bubi. Kubeera omwami wange kulaganya okukwagala n'okunywererako. Tubasabire mu maka gaabwe mubemu okusonyiwagana. Tubasabire amaka gaabwe gafaanana ago ag'e Nazaaleeti. Agambye kino kyakuyamba okunyweza obufumbo bwabwe era n'abakuutidde okwewala entalo mu maka. Abaami abamu bambi bw'akomawo awaka akoye nnyo bamuteerako TV wali ne bamuteerawo ne kacaayi maama n'addeeyo n'abaana ne batandika okwogera nga babaseka naye taata tamanyi kigenda mu maaso. Ayagala nnyo okumanya ki ekigenda mu maaso naye ate anagamba yiba nandaba batya nga atengenze mu kirungu okuwuliriza ebigenda mu maaso. That is violence. Era ndowooza ensonga lwaki abaamu abamu mubalwaye mu byeraliko mubitegedde eno gye balalikira ensingo. Tusaanye okuteekawo embeera mu maka gaffe eyagaza buli muntu. Ronald Kakoza ne Abudu Muwungi bakusekedde guli ino Rwabukedde TV.